Bino byampunanze sikiraba nkadama apamye mu mmotoka ya baba akiguddeko luno olutalo lwennyini ogenda byerabirako katami kakuleetedde maaso awo n'ebisingawo Donias yalese ebyama bya Rama luno olutalo si lwa kuzikira ssaawa zino n'ebisingawo mbikuleetedde watch to the end togenda kwejjusa nenga mwasize mutya mwasibye mutya mwenamba mpuliriza Ochan Media Kwoli subscribe for more updates like share and comment weerabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya nyongera bajjukiza mujje mu booking nga Ramadan discount enagwako ide sigaza ebanga tuna batana booking asimanche muliko sagala mjenga Ramadan discount yaweddeko ate mngamba ate janna ate nyamba muje booking ngo budde bukyali mukwana muje booking nga Ramadan discount tenagwako mbalinze jana airport pick up tukyusa ne sente olaliki okudda ne sente zo ngoloza bagenda kutema sente bino bya batima ku airport mne wekwate jana airport pick up tukuchuze sente tukutambuze twesigene family tubalambuze airport bakulabe ngolandinga emendo jaffe giri wansi da tuteesa tetugoba sente kuba tumanye bela yo mtu wa wansi wojja ku WhatsApp tuteesa ati jango booking ngo budde bukyali mukwano okwala ebigwa bitalaze nyongera bajukiza ku airport eri bus teri border teri taxi so muje booking ngo budde bukyali mbalinze Fulumyayo biwo foto tupamira mugundi ate nebbi mujeyo mu ntebe yena gwopamye anti fuluma foto wunyiriza wandigambye ne tukuwa akaveera wetererezaawo kati wano ogenda yitawa ensawo zonna nobuveera abulina kati lwaki topamye mu kaveera kati fuluma ye nawe mbabajeyo entebe ofulumeyo mujeyo gundi ensawo yefula zolo nga bwopamye tewefudde zolo ba accident ati obadde n'akaveera at least wandipamye mu kaveera wandipamye mu kaveera naye n'opama mugundi mu ngoye wetererezaawe wali seefu ate yetereza no nawe byawunya mumuleka ajeyo ensawo izafulume guli muzikiti wabeerawo tooyi genda ali mu muzikiti wabeerawo tooyi onaabe bulungi gule naye banabyo ow'ekikulunga awunya nze obwedda ndina mutulo nga siwulira oli angambye gulawo emmotoka olungi nga nze sirina kyempulira nga ndi mutulo eri yonna wali kulu sawo gwe gundi girogenda eri werongokeza eri mugundi mutoyi mu muzigiti kireka olwedde kibaddewo tunayogera okwenkana eggulu tekigenda kuvaawo banawulira ekivundu banawulira ekivundu nga kikuguddeko ng'ate olina akaveera at least wandipamye mu kaveera ng'osobodde okunya bulungi okupama bulungi abulina buli eyakwaka akakwata kakalina ate wandipamye mu mmotoka kuganye guddeko problem ate weekaza ngeno bi watuwunyira nga weweekaza mala okubamu perfume mu mmotoka weetereze omaze oba budde bw'oliokozesa ng'okuyomba singa bw'okozesa okwerongoosa gwakusinze dda tewefuna naye mwandija emmotoka n'afuluma n'agenda ali mu muzigiti ne yeetereza biwe banaye ekivundu kitususeeko zizino ensawo mu butuku ng'amulaba we tuli kwebamba we bati okuyitawo zizino agenda kuyitaayita muno monna gwe tunaatuuka ddi nga byawunya bwati bannange tutuuke ddi kyokka bamugambako bwe yeekazaakaza
Kitu ananuka hapa naongea nyama. Na mbona fuluma bakugulide eri fuluma yo. Ndo maana kenda polisi. Gwe fuluma yo tufulumire biwo tumutwale. Opamye. Bugumuli tyafe ekitageza fe tetumukuwulira bugumu fe tupamye. Fe natupamye. Oswadde n'okuswala. Bubugu muli mususeeko n'apama. N'opamira banno mu motoka omukazi omukulu otali mwana muto. Kwa sababu kuna maji huko, sisi kashika maji. Lete hiyo nyingine. Tujja muteeka ya swale n'okozi. Yete ngoja mwanzo ngoja. Eneo hii eka juu hiyo hapa. Weka hapa juu. Mobile kati laze hivi. Nicheke yo mwanzo. Mobile kai. Bana company imidadi company omwana. Ate katera bagamba bana Uganda. Aba chichiri kimuna yakigenda tono na fenna. None. Uganda ni ate yekaza. Sirika nawe. Yekaza olwekazo. There are many age. Nene kitachituka chalisti. Then you kick him. Shame. Tujenza mogeno ufuna mazona. Wait a minute. The Ugandan is difficult on the vehicle. That one. Ugandan. Oduman huyo. Stand up. Kati gwe olina amagezi otupamidde mu ntebe. Gwe opamye mu motoka olina amagezi. Yeekaza. Mumulabe ne biwa avakyusa ngoye. Mumulabe ne biwe mu kaveera. Apamye mu kaveera. Mulabe ne biwe wuuyo. Oza genda kubaako. Wuuyo engoye zizazijjemu zava opamamu. Wuuyo apamye mu ngoye! Anti kati yefuula wa kabi, yefuula omugezi ennyo. Ate yefuula y'omugezi, ali mu kwefuula nga y'omugezi ate. Aho omukyala akakoze mbwe ekimumpamiza mu mmotoka nti ebbugumu libadde limususeeko naye nga bbiwa omuntu omukulu omumanyi. Olaba ne bwaba mwana muto nga yatandise okulya emmere naye nga yapamyawo bannange oba toyagala kumanya oba toyagala kulaba kwe yadde mwana wo naye nga yoyo omukoddomi wa Doniasia oyo golaba mu white omukoddomi wa Doniasia gwe bamugobeza ewaka alese ebyama bya Rama byonna ng'ennyumba omukyala eyamuwa ssente gyazimba ennyumba yazijja mu malaya wekkata mbu Salima wekkata mbunno malaya nga mukyala we bw'atazaala alina ebizimba ku Nabaana nga nazaalawe ebirala bingi sola binyonyola bimalayo naye ogenda kubyerabira ku Watch to the End tojja kwejjusa China Airport pick up mbalinze tutambule ffenna okyali ku Ocean Media zaati listi nfuna ku mbuto nenzijjamu mukazi ono yafunako ku lubuto alujjemu mukazi ono yafunako ku lubuto alujjemu nze nfuna embuto nenzijjamu nga bwe wayogedde nti najjamu olubuto e Dubai nfuna embuto zange nenzijjamu gwe tayagala mukazi okufuna ku lubuto naye alujjemu oli eyo okyafayitinga n'ebizimba mu Nabaana by'otamanyi kakazi kabijjawa oba kalinga kamalaya nga keetunda ne batuuka okufuna ebizimba mu Nabaana oli ku muntu azaala nze ne wenjagala okufuna olubuto enkyandufuna nze sirina kusiri ku ddagala lya budomola bwa ddagala ng'olowooza nti oyo omuwala singa baalinga bano abawala nga ffe abalina future famire ye yandirese muwala waabwe okufumbirwa zolo era famire ye yatuuka okuleka muwala waabwe afumbirwe zolo simpule because ne muwala waabwe naye aliko ekizibu tazaala alina ebizimba mu Nabaana wekatandika okukulukuta mu mwezi kabeeranga akalwadde k'ekikulukuto kakazi katto famire ku lw'okukejjako tebalina sente za bujjanjaba okimanyi bunyitu gwe mwennyini wagamba nazaalawo munaku muzibu era nazaalawo babba n'emmotoka yo nga baagala gitunda ng'oli Dubai emmotoka ne bagijjako ka tracking device nga mukodomiwo ne nazaalawo baagala kutunda mmotoka yo
oyo omuwala omulina lwa kizibu kyalina bw'atandika okukulukuta bw'atandika okukaaba mu lubuto temwebaka ayina ebizimba kuno abaana omuwala omuto nze nagudde ndi wano omukazi omukulu ndina mugaba wange ndina ebinnya byange mu mabina bwe baneebakako nkaaba bubi naye nze wenjagala okufuna olubuto enkyandufuna okyalwana mukama katonda akumye nezadde mu dduniya ku lw'amazambi agakwetoolodde bwe naawe omanyira abantu abalina mugaba abasobola okuzaala osuula ku kawala akagumba akajudde ebizimba kyokka n'oteetana kutya mukazi wange ayina ebizimba munnabaana nze munnange simanyi nakumanya naye kuba munnange yangumira teyakugumira famire y'oyo omukazi yejjaku ekizibu ky'oyo omuwala kubanga mukazi wo taggwa kulwalirira nze obadde nange Dubai wali ondabyeko nga ndwadde lwadde ebyo ebyekisiru mbu leero nengwa wansi tikino kinnuma luli nengwa wansi tikibi kinnuma nze ndina mukadde naye ndi strong mugaba tannuma mugaba wange tannuma simutambuliza ku boda nti ansiiwa okitegeera ekirala nze nali wange ne bwoba wandikoodinga nga ndi bwereere nali mu nju yange nze sirisulawo wadde kulinnya kwewa ku kabalaza wadde kunywayo ekikopo ky'amazzi sisobola nze kulya wa munanfuusi kyokka tolina nansonyi mbodoni asiya mbwasaala nebbi mukwano nze nsaala nebbi naye nsaala olwo gwe atasaalirako ddala kyokka ate nodda ku mutimbagano mu guno omwezi gwa Ramadhaani gwe bbala katonda gy'agenda okukuba naye era already oli useless. You don't have a baby in this entire world. Osula ku mukazi omugumba ne wonna musulako n'oleeta ekiti n'omusonseka tasobola kufuna lubuto nze alina mugaba alina ebinnya mu mabina nsobola okufuna olubuto ne wemba ndwagadde nkya oli eyo n'omukazi we atalina mugaba atalina binnya mu mabina naye tazaala nze temulinda bawamu ebyemwabbe byonna mu bitwale oba abbaali ozitwalira nnyo kwa Zambale olaba maama wo mwennyini yabba akatambaala obubbi buva mu kika maama wo mwennyini yabba akatambaala maama wo mwennyini yabba amasimu 2 n'agakuwa ogenda ogatunde n'otundako essimu emu essimu endala ne bakukwata nayo ne bakugenda ne bakusiba eruzira n'owaayira nuupu mbwe bakusiba lwa nuupu ate nga bakusiba lwa bubbi bwa nnyoko yabba amasimu banange kati kankubulireko muvubuka gwe ebintu ebikulondoola bikumala nenona n'obudde bwange okuwesitinga ku muntu nga wano nga weesiba ku nuupu nga webakusiba ku lwa nuupu naye nga amazima ogamanyi nti maama wo yabba amasimu 2 n'agakuwa ogenda ogatunde n'oli muganda we yafiira ku kizinga obulwadde bwa siriimu n'agakuwa ogenda ogatunde ne mutundako essimu limu essimu eddala ne bali kukwata nalyo n'otya okuwaayo nnyoko nti yabbye ne bagenda ne bakusiba eruzira kyokka n'ovaayo n'owaayiriza ensi yonna yonna mbo bakusiba lwa nuupu tebakusiba nnyoko lwakubba kasimu naye nga wabadde kuno n'oleekaana n'owaayiriza nuupu ensi eyinza kugamba nti no munnange kino na kino mubambi weetereeze ng'emazima agakaawa ekyebbeeyi kyennina mu bulamu nti nze Doni Asia sirina kyennina sirina nnyumba gye nazimba mu kusabiriza buli kyabugagga kyennina tuuyo zange era nawano e Kampala I have already started working paka kampuni yange lwegenda okuddamu okukola nze sidipendingira ku kusabiriza ndipendingira ku ntuuyo zange njagala oyamba abantu obalage ku mabina gange omuli ebituli andyagadde okugalabako omanye abantu engeri gye banoonya n'odusi zange kyokka gozirina ozisiriikiridde zitunde anaazina takumba nze sinakugambye sigenda kwemula naye bambe wakola bubi okubba ebintu byange Dubai nakuyiwerawo nnyo omubiri singa omuntu omulala yabibba nandimulese naye tewandyebadde ggwe Uganda muliba naye anyway gwe sikwejjusa kubanga nakuyamba lwa kampuni yange ku lw'obulungi bwa kampuni yange kyekyandeetera okukwesembereza kino ne katisiyu gina kimugamba mugamba mbeera n'omuntu oyo
because of the company, on behalf of the company. So I don't regret anything. You post my videos, you post my audios that you recorded me, you post mabina gango muli ebinya, I don't care. Kubanga gwe nawangala nawe kulwa company. On behalf of the company, I do not regret anything. Olaba nasobola okugenda mu komera ne bansiba kulwa company yange. Ne basobola okusaza mu visa yange nga ne company si ya jinkolera naye still ebyo byonna byonna tebisobola kunkyaya. Alhiba, nze Alhiba queen, nze mukazi nze kabadde akola mu Alhiba. Era nga teriyo mukazi yenna gwe baali balibedde okunzizaako, nze mu Alhiba mbadde mu mbejja. Mbadde nkolera mu basajja 8 nga mulimu Ajati Doni omuntu omu bwati. Empisa zange obuganzi bwe nnina mu bantu gyemirembeze gye nafuna mu Alhiba. Nze mwennyini kamwa koogera mba butakona ku stampu y'okukuleeta mu Alhiba tebandikuleese. Naye nze yakuteekerayo akabega. Gamba Sheikh katumuwa omukisa. Allah yasinga ommanya. Nze yakona ku stampu yo. Ashitegeera. Ngera bwe ngenda okukeera ku machanji konemu nti toliddamu kusisinkana kintu wadde kweliraanya muntu akwa alina connection ku Alhiba era nze agenda okukona. Yes, I'm the Alhiba queen, and I will always keep the bandera of Alhiba up. Mu Alhiba abaana bonna abaali badipostinga sente za maid bonna tugenda abakolako. Era gwe bw'oba oli eyo nga wadipostinga sente za maid mu Alhiba management services, njagala omanye nti bw'onaaba totambudde ogenda kufuna refund yo. Weeyabaye tuli mu nteekateeka ey'okubanga muddamu okutambula very soon. Era wennaaba nvudde wano ngenda kubanoonya mu group nsobole okubannyonnyola. Oba gwe wenna ali eyo nga wadipostinga sente zo as a maid mu Alhiba management services, look for me. Look for me. Mubanga ly'owangaliridde mu Alhiba toleetangako wadde freelance. Wabula ba maids be babadde badipostinga in your name. And you are trying to compete with a queen. Nze ndi Alhiba queen. Nze ni Alhiba tuli tuti. Watusanga tuti era otulese tuti. Ebisiraani ebikujjudde buli woogenda business weba teweddewo company efuna ebizibu. Kulw'eddogonnyoko lyakutiika mu wallet. Kati ngo naawe mb'oyimirira n'otandika okuvoola Sheikh Kiti. Wabula Sheikh Kiti yonna gy'oli musajja waatu. Oli ku Muyudaayo omunaafuusi atamanyi na swala. Atashevinga na kushevinga okumala emyezi 4 nga talabye na sheva weefaanana. Era Sheikh toddamu kuleekaana na zonto oyo. Mba mukazi wange talina mugaba azaale nze njagala afune olubuto. Akawala nako bambi kaali kafuukira nnyina ekizibu. Nnyina bambi n'akejjako kakazi kato kalina ennaku. Era weeyongera ddala okubeera hambo tomanya Katonda anaakusaasira. N'owona ebizimba mu nnabaana. Kwegyo emyaka bw'oba oyina ebizimba mu nnabaana nga ffe abakazi abakulu abalina mugaba tetulina bizimba mu nnabaana tufuna embuto we tuzijjamu. Ndina mugaba yes. Ndina ebinnya mu mabina yes. Webala kungeetegereza n'omanya nti galimu ebinnya yes. Wandikoodinga nga baneebakako yes. Videos te. Mukazi wa atalina mabina. Atalina mabina mulimu binnya. Atalina mugaba lwaki tazaala. Ebizimba mu nabaana yabijjawa. Ebizimba mu nabaana yabijjawa. Anyways,
sagala ko nonera relationship kuba nina bingi naye kankuleke wantegeerayo kubanga sigwa ategeere nnyo ngaze yabaddeko naawe ekisooka by the way you are not okay. You are not okay. Sooka tolaba bulungi. Abantu abaali beetegereza oyo omuvubuka mujja mu mwegendereze talaba bulungi. Ye mwennyini nnyina alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Kitegeera. Kwe tugamba Zolo yawasa omuwala w'ebizibu ku myaka emito ng'omuwala alina ebizimba mu nabaana. Gwomanyi omugaso gwa mugabo. Nze buli lwe ndaba ku mugaba neebaza Mukama ne ngamba alhamdulillah mugabo ono yankubanga nzaala omumbejja Fatiya. Mukazi ono afuna olubuto azaale. You are nothing. Obubbi just obukujjudde kati ensonyi ozifuula busungu mbondi n'ebitundu by'ekyama ebya Asiya bite. Post them. Post them. I'm proud of who I am. Post them. Bambi abantu abawangala nange sijja banenya. Kubanga Katonda akwata ebirungi nga bingi tabiwanze nagudi omuntu omu kati ne mutende walira ku lw'ensaalwa gye mulina kyokanze nagudi goyagala gotayagala nze gogenda okujja okabirira ng'enjala ekuluma nze nagudi gotayagala nze gogenda okujja okukabirira kimanyi tebanaakusasula nkuteekireyo akabega nze nagudi gotayagala nze gogenda okwebuuzaako nti wano abuuziza bwati na bwati na bwati na bwati muddemu ntya bambi mwena mulina ensonga zammwe sibanenya naye nakwaniriza mu Alhiba nze yakuteekerayo akabega nenkoonamu nti bakuleete era bwe watuuka nakwata sente zange nenkuteekerateekera akatanda gye wali weebakiyo gye wali oyambusa obuwala bw'e Dubai obwalemererwa ensi omulina ebucokola nenkutuusa e Dubai akatanda kampuni yali ekasasula yes with time naye nga sika pressure kino oba like sente zo nali nzidipendingirako nnyo kampuni yampanga sente mu budde bwayo n'otuuka osula mu masuuka gange ne tawero wajja toyina tawero nze nagudi eyagikuwa bwe tugamba buli kimu nze yakikuwa tolina kyewagula ku bbanga yowamala ewange okuva ku ddagala lya mmaanyo okuva ku sabuni anaaba okuva ku mmere ey'okulya bantu mu abali e Dubai ani asobola okubeererawo omuntu egyo emyezi gyonna tagula ddagala lisenya mannyo tagula sabuni anaaba tagula sabuni ayoza ngoye ntegerekeka nga n'engoye olwo zimwoleza oba ntegerekeka ng'alya buli kimu ani asobola okukikolera omuntu e Dubai ekyo mubadde mu Dubai nkiddamu ekyo Dubai ani asobola okikukolera nagudi yekka anyways alhamdulillahi rabbil alamin Katonda yampa omukisa nze bulijjo ngenda mbeera bulungi era ne Kampala siri bubi so ku lw'ensonga eyo goyinza n'obanga ku lw'ensonga eyo Katonda mpa ebirungi nina omukisa gw'okubeera mu bulamu obulungi n'okubeera nga ndina ebirungi ekyo nkyebaliza Mukama
munange bwabanga omusajja ye yali abaluma Big Joe gwe y'omusajja ye yakuluma banange oli omuvubuka yakukula banange yakuluma nze Big Joe nali simanyi nti nze nali simanyi nansonga lwaki wali ombubira kubanga nze red flag zo zonna ze nalabanga nalagira nakulagirawo newe nakusanga nga mu kitanda kyange njagala oyogere nga ntya Katonda ali mu mwezi gwa Ramadan sekugobangako mu buliri wange Big Joe olunaku lojja n'osanga omuvubuka nga tutudde naye ku buliri bwange wakola otya wakola olutalo n'oyita abeewamwe bonna atula atya ku buliri bwa Asia takkirizibwa kutuula ku buliri bwa Asia abeere ku buliri bwe wali omubira ndi munali muganda ebuba liwali ontekako eryo n'owalano banange wawala n'omuvubuka okubanya mwawala n'omuvubuka mulina n'ebifaananyi bya muvubuka naye mutya n'okubipostinga kuba abasinga obulungi Katonda ampa ebirungi olw'omutima gwange omulungi gwe nnina Katonda tasobola kuwa muntu bibi nga talina mutima mulungi ekisiraani kyalina kyansikirano ate kyakojjaawo oli gwatera ovuma lumu yali ayogera ne nnyina kubanga kuva lwe yatuuka mu kampani yaffe twafuna ebizibu paka nga tumaliriza wano bwe tuti ekisiraani ye kyalina kikambwe nnyo na lumu yakubira nnyina essimu n'amugamba naye maama alina eddagala nnyina lye yamuwa eriri mu wallet n'amugamba naye maama nze buli kampuni gye ŋŋendako okukola weba kampuni teweddeewo tegudde omulimu guggwawo ne bankomyawo nali e Saudi Arabia bizinesi ya kampuni gye banteekamu bizinesi neggwawo era ne bangoba era newe nali ekkata kampuni yafa era nayo ne bangoba ng'olabira ddala nga nti ye kirabika aliko balina ekintu kyeka kye bamusimbikira mu bulamu nga ye kirina kumubeerererako bwekityo kati abamwesembereza be balina okufuna ebizibu bw'ebeera bizinesi erina kuggwawo wabula Queen Bella nali sinna kyakola munange naye sinna kyakola kubanga kati Dubai mulowoozo y'omuntu ani yandi mukumi taliyo waba n'ennaku ze yamala ng'ategeka ebintu bye yabba ewange afulume ensi baafunirawo obutakkaanya we yali asula teri muntu yali asobola kubeera n'ekyo ekibambuliro era nali nze kubanza Allah yampa obugumiikiriza Allah yampa sabru era mwebaza naye nze nvuddeyo kwogera ku bintu byange bye yabba kati ate ensonyi azifuula obusungu mbasimanyi yandikoodinga kino yandikoodinga kiri nze njagala bye yandikoodinga abite tuli mu mwezi gwa Ramadhan njagala bye yandikoodinga byonna abite njagala ne bye yandikoodinga byonna abite abite byonna bye yandikoodinga kati ye anange sibombo nnyina yali amugambye mbu atugendere ku musawo omuganda mbu tuba tuvuddeyo mukomera mbu batuwe $1,000,000 mbu asi olaba nze ntambuze mama wange yampa eddagala ntambula nalyo mu waleti nze olaba nabo abaana bafuutu soja talina kye basobola kunkola otudde ku bushiriku naye naawe omanyira omuwalimu omulamba Sheikh Kiti nga ku bushiriku kwotudde kati teri kintu kinnuma mu bintu omuvubuka oyo byakola nga ye ne nnyina okugenda mu basawo bakadaama ababagulako amataka bafiire ku ddungu bwe beddiza amataka jjukira ettaka lya famire togenda kujja mu kamera ompolezeeko ogenda kusirika n'amazima ebyo bya Katonda yanaanira entalo nedda tebigenda kukola
Wanje? Empagi. Sofa. Nanti obuzibu toyagala kujja kunwanirako. Entalo ono zeetaaga onwaniddeko. Ffe tuli mu mwezi wa Ramadhaani tetuyomba n'abantu. Si kye kiwamu? Allah kalimu. Katulaba amazima gye gagenda okukola. Of course I'm in Uganda. Kitegeeza filita. Filita entuddemu nnyo mbalabikira nga ali eweeru. Naye nga ngenda amaliriza mbagamba ebigambo wano amanga. Video zange nga baneebakako we zinaba zifulumye mu ntaginge. Amaloboozi gange nga nscreaminga bwe gaba gafulumye mu ntaginge. Kiki ekirala? Kiki ekirala? Amabina omuli erinnya laga bwe gaba gafulumye mu ntaginge. So, byonna bye binaba bimaze okufuluma bwe biti mu ntaginge mugambe Asiya kino na kino kyafulumye ngenda kujjayo mukwano mbyerabireko kubanga nange nandyagadde obirabako. Njagala nange kolako ku ebyo ebinnya bye nnina mu mabina kubanga sibiraba. Njagala nange kwewulirako engeri gye screamingamu. Oziwulidde ekintu ekyo naye sisobola kusirika nze balabeka mbabuulireko okubeera n'ekintu ku mutima n'ekinnuma nembeera awo ng'onsibise nze sifana bintu ku mutima gwange njogera ku kintu nemanya nti kino nakyogeddeko nemanya nti ekyo kiwedde ekyo kyawidde. Ekintu kiri nti wabba tewabba bw'oba tewabba ebizibi tibikola kyewuwo. Ye bwe nali nkuba essimu nagikubiraani. Ekintu kiri nti wabba tewabba bino byonna simanyi olina amabina oyo yenna propaganda tetwagala kumuwulira twagala kumanya wabba baya 12 n'obba n'amakatini n'ebintu ebirala oba tewabba. Ye nga lwaki tewabba nga ekizibiti kiriwo ng'ekizibiti twakikwatiddewo. Ebyo nno bye byange sirina bingi naye mulekere abo okuyamba abantu Abanayuganda mu balabe bulabi. Yokati nsobola bagamba Abanayuganda mu balabe bulabi. Amaloboozi gange nga banneebakako bwe gaba gafulumya alhamdulillah. Video zange ziba zifulumya alhamdulillah. Ye maama buli abeera ewanga anoonya nudusi zange. Ne Loni we yali avaayo ze yali anoonya. Shani simanyi Shani buwombi yabasuubiza paka kati tezifulumanga. Nze sikiwanga muziina. Sikiwa. Naye bwe muba muziina muzite kubanga ensi ezaagala. Badanga ensi ezaagala yalabbi. Jjukira waliwo abaagala okulaba. Njeru oba zirugavu. So, mubita abantu babirabeko. Mubita abantu babirabeko. May God bless you and bless everything you handle. I thank you, Mazi. Allahumma amina. Habula olugambo lugenda tusuula ku maggwa kati tugende ewa Deshi mugende nze sibalinaako buzibu. Join Deshi's live tebankaka kujoininga live ya muntu. Akaunti yange muvajjiro pa live ne bagisuspendinga nenzira kweno kati tebankaka. Doni jangu nkukube inawa idi inbox me. Tekeraako ka message umi ina tekeraako ka message nzije yetubuzayo nakumeka
8 7 ati bwe bankuwa ba interstate tisigenda kutuuka ku idi ng'aweddeko omi ina inbox mi kamama ngenda kujja inbox mi enamba yange eri ku bio nteekeraako message ompe location enkya bagenda kundropingawo nzije inshallah tofaayo bwe mpale zaalima kati yatwala zaaki ekira bambi zaabula n'okubula simayinamanya kati yatwala zaaki yatwala zaaki kati nze gamba buulireko nze ku bye nalaba ku muntu oyo sirina kirungi kyensobola kumwogerako okujjako okumulekeramu ngu naye ekyobubbi alekeraawo obubbi alekeraawo obubbi n'obukumpanya kati olaba ebyo mwana gwe yalinga atiisatiisa Salima ng'ayomba ne Salima ku WhatsApp lumu neemugamba naye lwaki oyo omukazi omuyisaamu amaaso wadde ogamba mbu yakuwa $3,000,000 kyokka kimala kubanga singa si Salima naye ennyumba teyandizimbiddwa lwaki obeera omuvumu omukazi eyakuyuirawo omubiri kw'eyo engeri kati Salima ensobi gye yakola kwe kweyambulira mawube kati Salima ali awo abanja ebintu bingi ew'omuvubuka oyo naye yakola ensobi ne yeegatta ne mawube kyova atasobola kwogera kintu kyonna mukazi waatu alina kubeerawo bananga abinenge bijjamubogokera naye yennyumba gye mulaba kuliko sente za Salima $3,000,000 mu bufunze Salima alinga ye yazimba eyo ennyumba naye amuvuma n'amubogokera ku ssimu nze ebyo Asiya tebabinkola nze yabogokeranga Salima paka we namugamba ne mugamba munnange omuntu eyali akuyambyeko tomukola bw'otyo ng'omubogokera ensobi gye yakola Salima kwebaka ne mawube yamwebakako ng'ali kata kati akikozesa ng'ekyokulwanyisa buli kaseera abeera amutiisatiisa ngenda kukola bwe nti nze ebyange bite nze sigenda kukutya gwe mawube gwe zolo atalaba nakulaba sisobola naawe nze kuddaawo kutya muntu aliko bulemu mbona yantiisatiisa begatta guluuza lwaki Salima buli kaseera abeera abiikirira oyo zolo banange zolo amumanyiira ku ssimu amuvuma kyokka nga oyo Salima gwammanyiira yakwata $30,000 n'agamuwa ge gaatandika eyo ennyumba y'omukyalo okitegeera buli kyalina kyonna akifunye mu bukumpanya kubba kusabiriza kyova ku mulundi guno yatuuse n'okugenda eggulu ne bavaayo nga tebabadde badde olwataano ye ku kisiraani ekikuliko ate kati ku mulundi guno ejjembe kojjaawo lye yakusindikira likuli bukiika kati Salima oweekata ebyo bambi mukazi waataali awo bamukuumirawo mu trama bwe bati no I speak my mind okitegeera kimutiisatiisa era kyova Salima wakati atasobola kuvaayo kubyogera era njagala aveeyo Salima wekkati oyogere ekintu kyonna nkujjukiza ebivumo bye yakuvumanga e Dubai mu inbox paka nze mwenyini nenkunoonyaako mu inbox nenkuteekerako message nze mwenyini nemugamba omukazi bw'abanga yakwata sente zeezo zonna $30,000,000 n'agakuwa musseemu ekitiibwa naye ku lw'okuba Salima yassirwala neyeegatta ne Zolo mbu ku lw'okuba Zolo alina platform ku social media buli muntu beegatta naye kati Zolo amukuumira awo amutiisatiisa sobola kwagala mukazi yazaalako naye nga sente za Salima ze zaazimba ennyumba mw'otaddako akawala akatazaalangako ate nga nako kagumba kyova olaba guloma tolifuna mwana mwene edduniya ogenda kufa tolabye ku ssanyu lya mwana sente za Salima oyo yazaalako gwe wavuma n'olangira ku ssimu nga mpulira ze zaazimba eyo ennyumba mw'otadde akakazi akalina ebizimba ku nnabaana kitegeera ekintu ekyo so ebyo by the way this time around ebigambo byange bijja kuba biti as long as njogedde nze ebyange bye binjogeza nze omuyaye yabba ebintu byange neno naye bagiroopya we have anyways nze sikirinaako buzibu ngenda kugulawo account endala era mu following
ngenda gitaginga ngenda kukola video ku page ennene account yo nayo mugifollowing ngenda bani eno bagiropa bagiri busy. Okay, omi ina nkulabye gulu tebaba sasula ono 225 nze gwe muwadde nagudi omuliro okuma gwaki nze nkuma amazima njogera mazima Rama Wandazi yagamba Salimo wekata yamwebakako era Salimo wekata yali yetundanga malaya kasita yakizuula nga Salima malaya nalekerawo okumwebakako Salima nanyiga era niwe batuuka ekiseera ne ng'omulimu mu kampuni guweddewo nga kampuni eweddewo n'atuuka okuvaayo ekkata nga tasibudde na Salima wakkata simply because Salima wakkata yamala kizuula nti Salima wakkata malaya yalinga yeetunda naye era sente za Salima wakkata ze yalinga yeetunda kwe yakwata $30,000 n'akolaki nazimuwa nazimba eyo ennyumba mwe yateeka akawala akagumba akatazaala akayina ebizimba mu Nabaana kino kyo njagala mu kivaluwingi ovumu otya abakazi mbasimanya abakazi abazaalako tebalina makulu nga n'ennyumba gy'otaddemu akawala akayina ebizimba mu Nabaana omukazi eyazaalako yo ye yakuwakata $30,000 n'agakuwa Hasani yani Doni. Hello. Pazo ngambi waje TikTok omusimu. Teka mu page yange. Wali ono abakujja na muzambo Hasani yani. Abamulage talina kifaananyi kye. Hasani yasibye talina maanyi. Yasibye bambi talina maanyi. Amala kusiibulukuka talina maanyi. Naye nagudi olinga n'amazigwe baba nze saagala muntu amanyira bambi. Doni olirudda wamukwano ndi Kampala Uganda wandi entaze okundabako Promax ndi Kampala Uganda ndi Kampala Uganda banange ndi Kampala Uganda ndi Kampala Uganda mbo wetundanga mu bed supers munange nze obulamu bwange bweyogerera. Love the beautiful thing ng'ofunye omuntu akwagana gudi kati atunuza love okuva lwe yagwa mu mukwano si bibiri bye yabeeranga stress ng'ali Uganda nange omulaba atunula stress njereere naye nga ekyebuuzibwa obumukyalo onaasiiba okusinziira ku neeyisa gye yeeyisaamu kisiibo jjukira neno tubeera atulaganya nti musiraamu biki n'ebirala oba asiiba sobo twendowooza mu comment section okusinziira ku bigambo ebimufuluma nga kwotadde ne Rama we bannange biriko question marks naye nga ngenda baleetera paati endala Doniasia Rama yaleeta obujulizi mu Doniasia yajjamu olubuto ebipale bya Doniasia bijja bayitira mu paati eddako nenga nebaza mwenna abala video yange to the end ne mulabula nga temuskipinze mikondi musimu samba katonda abe bye musinga okwagala Ocean Media ko kyali subscribe for more updates like share and comment toyera video kunyiga notification bell obenga notified when take a video empya nyongolo bajokeza jana airport pick up tukola airport pick up services za fenu jimendo ja fejiri wasidala tunarama then discount
Munesige Mbatamuze ku layisi. Munesige Mbatamuze ku layisi. Nkiddamu Munesige Mbatamuze ku layisi. Namba yaffe 0704 44 40 58. Mbalinze mikwano.